faayo nnyo ku mmere gy'olya weeyigiriza okuba n'omutima ogw'okwefuga. Abamu ku ffe tetumanyi kwefuga, tululunkanira nnyo ebyokulya. Ddala bwe tugenda ku mikolo egy'enjawulo ne tutikka essowaani ne tuteekako buli kimu kye tutamanyi kye tumanyi n'oteekako buli kyakulya. Naye tulina okweyigiriza okwekomako, okubeera nga tulina self control, okubeera n'omutima ogw'okwefuga. So tovumaganya lubuto lwo. Olunaku olwaleero tutule program Effumbiro, nange omuweerezaawo Nantume Nora, era nga tugenda kuyiga ebintu eby'enjawulo olwaleero. Bw'obanga oli waka, kiki ky'osobola okukolaakola amangu ky'osobola okufumbira family ku makya breakfast, gy'osobola okufumbira amakaago, abaana bonna bakwetoolodde, nga tegenda kutwalira budde bungi. Leero gye tugenda okuyigako, era beerako nnyo, tovaako. Nkwanirizaako omulabi waffe owa 3BN ku program Effumbiro, nange omuweerezaawo Nantume Nora. Nkwebaliza nnyo ddala okwekomera ku programu eno, era nkusaba tovaako, yongera okubeerako, kubanga ebirungi bikyajja ate era tukyabireeta. Olunaku olwaleero nkuleetedde omugenyi waffe Mukyala Georgia Ssemambo, abaddeko naffe ku programs ez'enjawulo, naye ate era tumukomezaawo kubanga alina bingi byatuyigiriza ate birungi bye weetaaga okuyiga, nange bye neetaaga okuyiga. Nkwanirizaako Mukyala Georgia. Nange nsanze okusanga. Weebale kukkiriza kujja tuyigiriza. Twebaza Mukama. Amiina. Olunaku olwaleero ki ky'otuleetedde? So before netulaba kutandika, sooka obuuze omulabi waffe owa 3BN. Omulabi waffe atulaba, nkwanirizaako nnyo ku programu yaffe eno programu yaffe eno Effumbiro ku TV yaffe eno 3BN. Nebaza Mukama olw'omukisa guno ogumpeereddwa, nate okomawo okubaako n'ekyokuyiga ekirala kye tuyigira awamu nga tuli mu ffumbiro lino. Olunaku lwaleero tugenda kuba nga tuyiga engeri ki gy'osobola okuteekateeka ka breakfast akamangu, kamangu naye ate nga ka mugaso, nga ka bulamu. Abantu bangi tebafaayo kulya kyankya, naye ate bwe tugenda mu by'obulamu tulabira ddala nti ekyenkya kikulu eri obulamu bw'omuntu. Ne bw'olya emmere nga ezitoweetya naye ng'ogiridde lanchi oba kiro, abamu baliira ddala n'ekiro ssaawa nga 4-3, bo nga balya bakiyita kyaggulo, naye nga tewalidde kyankya. Omubiri gukozesa nnyo eno emmere kubanga era owulira bagamba let's break the fast. We are breaking the fast. Kitegeeza ekiro wabadde osiirye, in the morning you're doing what? Oli ku breaking fast, oli kusiibuluka. Naye omanyi abantu tebakola ennaku zino, bafumba kacaayi nga kaliko n'amajaani, n'anywa akacaayi ako, oba ne pancakes 2 oba n'omugaati ogw'ebitaano oba omugaati gwennyini. So kwegamba n'abeera ng'eki omubiri taguwadde maanyi, ng'ate omubiri guba gwetaaga amaanyi okukaringa through the day. Ate emmere gye yandiridde ku makya n'agirya ekiro ng'ate agenda kwebaka. Georgia, kiki ky'otuleetedde olunaku olwaleero okutusomesa nze n'oyo omulabi atulaba olunaku? Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tuyiga kufumba amakroni. Simanyi oba abantu bali bagali eyo mu maka gaabwe. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ngeri ki gy'osobola ofumba amakroni. Amakroni mangu, gajja mangu ate nga gakkusa. Abamu bagamba tegabakkusa, but that's carbohydrates, so gasobola okukkusa. Bw'oba ogalidde kisinzira, abamu balyako katini, naye bw'oba olidde n'olya n'okkuta gasobola okukkusa kuba it's wheat inside. Yes. So tugenda okuyiga nga tugenda kuba nga tusavinga ekyenkya kyaffe olunaku olwaleero nga kiriko amakroni, kiriko ka avocado, kiriko ne nuts ne nuts. Yes. Kati osobola otandika okutulaga. Kati nga tugenda ofumba amakroni gaffe, amakroni gano
gasikiriza nnyo okusinziira ku ngeri ki gy'ogafumbyemu ye bw'okwata bukwasi n'oyiwa mu mazzi nga tofuddeeyo of course tegajja kuwoomera era osanga abamu nga bagafumbye naye nga mubutuufu tolina na appetite ekola ki egalya naye naye bw'ogaspicinga up n'ogateekamuko ebirungo ebisobola okugaleetera okuba nga gasikiriza omuli waliwo omuwandiisi w'obutabo omu gwe nasomako eyagamba nti ebiseera ebisinga ekireetera abantu okuba nga ebintu byetufumbye tebabiwoomerwa kubanga appearance yaabyo oleeta ekintu ku mmeeza nga tekiyina like wekisikiriza naye ekintu bw'okispicinga up olina kitunulira nga kimusikiriza agenda n'okukirya ng'olwedde yakoze eki yakuse dda so ku bimu ku bye twetaaga tugenda kubeera ne onions akatungulu kano kalungi ka mugaso eri obulamu bwaffe ate kawunyisa akawoowo mu bintu byaffe bye tufumba then tujja kwetaagayo ne carrots tujja kwetaagayo ne green peppers then tujja kwetaagayo ne tomatoes kati awo bwe tugendako mu spices tusobola okukozesaayo ko kajinja tusobola okukozesaayo ne turmeric tusobola n'okukozesaayoko ne cinnamon naye mulungi awunyisa akawoowo ate mulungi mu ntambula y'omusaayi mu mubiri gwaffe yes so byebyo of course ojja kwetaagayoko ne ka oil katini toteekamu mungi nnyo naye oteekamu katini okubanga ayambako biri by'ofumba okubanga biri healthy so kyetujja osookerako ddala kwe kubanga tuwoza ebintu byaffe ozooza nezitukula bulungi like ekyandibadde ekisinga kubanga ennaku zino ebintu bino byonna ebisinga bye tugula mu butale babifuuyira like really okubikuza n'okubikuza lumu nali njogerako n'omulimi omu n'aŋŋamba buli stage y'ekintu oba greens oba tomatoes baleeta kati fertilizers buli stage babaako ne kye bafuuyira so kyandibadde kirungi n'obyoza either n'obikuusa akakuuta nga kaliko sabuni n'osooka n'obikuuta bulungi n'omala n'obimunyunguza bulungi yes ennyaanya osobola oziteeka amazzi agookya oba yes ennyaanya n'oziteeka amazzi agookya naye option weeri n'ofumba amazzi go bulungi n'oziteekamu then n'omala n'oggyako akati akakuta ako zino zoredi nabadde nazoozezaako ne carrots zo byonna obyozaako n'akatungulu okubanga bibeera fine nga tebiriiko buwuka kati ate zo carrots kubanga zirina ako akakuta osobola okukawaatako eyo naye option weeri osobola okunyambako okusala osobola okukawaatako akakuta kati okubanga bw'oba osala osobola osala in any shape that you want but of course you don't look for that shape that will not give bw'oba osala osobola okusala mu size yonna gy'oyagala naye olina oku makinga sure nti size yeeyo gy'osala tebeera nga egenda kutunuuliza emmere eno gy'ofumbye okuba nga nagalaale waliyo omuntu n'asala nga teyeefiiriddeeyo agenda obbiyiwamu kwegamba yenna karoti yamusaze munene okitegeera oteekamuko ka ati mu fumbiro obisalemu nga mutuufu naye bw'obiyiwa muli bibeera nga bikola ky'oyagala oba nga bisikiriza ojja sala green peppers obulungi kati n'ekirala akatunguluko bw'oba opreparinga kuba kyandibadde kirungi abantu abamu tebafaayo
biseera ebisinga kireetebwa time obudde nga toyina so ne weesanga ng'oli akatungulu akasalako yennyini ssaawa gy'agenda okukayiramu muki mu mmere naye kyandibadde kirungi ebintu bino byonna n'opreparinga before naye kyembadde njagala okutegeeza omulabi waffe nti bw'oba osala akatungulu akatungulu ate tokasala ne kabeeraawo kubanga akatungulu kano kayina properties ez'observing obutwa bwonna n'obuli mu environment kitegeeza bwonna okasala ne kabeeraawo nga kali open buno bwonna obutwa obuli around in the kitchen kagenda bukola ki busika era kyovula bagamba akatungulu ddagala omwana ne bw'aba bano abaziira aba asima nga akuziyiddeko ekiro osobola okakwata n'okasalamu n'okamuteekako n'okateeka ku sides era asobola okuddamu nassa bulungi naye tekitegeeza nti eryo eddagala bw'aba kigaanyiddeko kyandibadde kya kirungi n'omutwala eri omuki omusawo noza kati ebyo bimala tusale n'akatungulu kaffe tugambye akatungulu tugenda kasala nga tutandika okufumba nga tugenda kufumba kituufu kakati kyetugenda okukola tugenda kubanga tufuna paani yaffe gyetugenda ofumbiramu omakinga sure nti paani gy'ofumbiramu bannange nnyonjo abantu abamu tebeefiirayo olw'okuba sepiki yazooza luli tafaayo kuddamu yadde okuzirinzingamu tafaayo yadde atuuka agamba kasita nazooza zibadde zikola ki zitukula so ye teyeefiirayo kati wetufuna paani yaffe abantu abamu bamanyiira ensiika eno simanyi oba gwe ogimanyi muganda wange ey'okusooka okuteekamu butto n'amuteekako n'akola kyaaaye bonna baneiba ne bamanya nti mutuufu leero waliwo akebakola ki tebasiika olw'endwadde ezajja twegendereza kubanga tukimanyi nti butto oyo bw'omubani ng'aleeta ki kansa so kyandibadde kirungi mu kifo kya butto okusooka omusiriiza wabula n'atokota n'omuwa obudde obukola ki obumala abantu bagenda kwebuuza ate waki tusoosezaamu ki yes omulabi waffe atulaba tusoosezaamu nnyanya kubanga ebintu ebiri wano byonna nnyanya zirwawo kukola ki zitwalako akadde okubanga tezigonda ate abantu abamu baagala zikole ki zigonde kati tugenda zisoosaamu tukwate ne kabutto kaffe akateni tusprayinge toteekamu mungi osobola oteekamu nga kaspuuni kamu n'omala kuba si kirungi kulya butto mungi n'oteekako ne bitandika okukola ki okujja kati ng'ebyo bwe bitokota omulabi waffe atulaba ng'ennyaanya zaffe bwe zigira nga zijja tujja kubaako n'ekirala ate kye tukola ekyokulya kyaffe kino kye tugenda oteekateeka enkya leero nagambye nti bw'oba ofumba ofaayo nnyo okulaba nti buli kyotadde ku plate kya mugaso eri obuki obulamu kati nga bwe twagambye nti amakuroni gaffe abantu abamu tebaagala galya nga gali gokka n'olwekyo kiba kirungi n'oyiyayo ate ekintu ekirala tosobola okugateekako omuntu n'agamba ndidde makuroni gokka olunaku lwonna breakfast so ekyenkya kyaffe kino tugenda kiteekakoko ne ka pumpkin aside ku makuroni so osobola okufunayo ka pumpkin simanyi oba ensujju erabika bweti nina ekibuuzo njagala okubuuliza omulabi waffe atulaba kati ka pumpkin kano kajja ddi kubanga tuwano tuli ku breakfast kagenda kujja ddi kubanga tuli by the way ensujju kyekintu ekisingira ddala okujja amangu era kiyinza okuba nga kisinga n'amakuroni okuba nga kijja mangu kuba teweetaaga kifumbira ssaawa era ne bw'oba oteekamu amazzi oteekamu matini nnyo because it would be kyandibadde kirungi okuba nga ensujju eno esitiimingibwa busitiimingibwa kaakati n'olwekyo okuba nga twagala okwasaganyiza awamu okubanga twagala okubanga twagala bikwasaganyiza awamu osobola okubanga
oba olina akasigiriko wali abantu mu families ng'alina sigiri enene n'entono osobola okukuma akasigiri akatono ako n'oteekako ka pumpkin eno ne kagira nga kakola ki nga kajja so that bw'otuuka osaavinga wali osobola okakola ki okasaavingirawo so osooka n'okoozaako n'okakuuta bulungi lwaki okakuuta bulungi ekikuta kigenda kuliibwa so makinga sure okawa obudde n'okakuuta bulungi omala okakuuta osobola okakola ki kasala yes omulabi waffe owa 3ABN nkwebaza nnyo okubeera ng'okyekumidde ku puroguramu eno effumbiro olunaku olwaliro tuli mu kuyiga engeri gye tufumbamu breakfast ey'amangu mangu era nga tuli n'omugenyi waffe olwaleero ye mukyala Georgia Ssemambo nga leero yali okutuyigiriza okufumba ekyenkya kino ekyamangu ate ekiwoomu kisobola okugasa famire yo n'eyange nkwebaza nnyo okubeera nga weekomera ku puroguramu eno effumbiro nange omuweerezaawo Nantume era Mukama akumpeera omukisa. Ekirala omulabi waffe kyembadde njagala okumulaga nti ensujju eno bw'ogisala erimu pumpkin leaf seeds zino za mugaso nnyo eri obulamu bwaffe abali abastrugglinga n'ofuna zinc kirungo kya zinc calcium magnesium zonna zisangibwa mu nsigo zino tazisuula olina okuba ng'ozijjamu n'oziteeka somewhere aside osobola ozoozaako osobola n'ozifumbiramu n'ozirya yes kituufu naye ffe tugenda zijjamu tuzifumbiremu anti ensonga lwaki tugenda zijjamu ezimu osobola ozisanga nga teziri like gundi yayo girabe ne texture teri nnungi oyinza osanga nga pumpkin seeds makati pumpkin eno eyo teyabadde nnungi mu makati obanga I don't know how to say it ekiraba kiri tugenda zijjamu bwetutuuka ku stage eyo ennyaanya zaffe osobola okuteekamu akannyu kano kaziyamba era okweyongera okuba nga zikola ki zigonda omunnyu sijja kugamba nti teekamu gwenkana bwe guti buli muntu apima omunnyu according ku kyagenda okukola ki okufumba era ne ku famire gyagenda okukola ki okufumbira tusobola okuteekako n'ensujju tusobola oziteekako nezigira nga zikola ki nga zitokota omulabi waffe nkyakwebaliza nnyo ddala okubeera ng'okyali ku puroguramu eno effumbiro nange omuweerezaawo Nantume ng'olunaku olwaliro tuli n'omugenyi waffe Georgia Ssemambo ng'ali kutuyigiriza okufumba ekyenkya ekyamangu ekigasa obulamu bwaffe ate nga kigenda gasa ne famire zaffe awamu bw'oba ng'omisinze puroguramu ez'enjawulo osobola okugenda ku social media platforms zaffe n'otukeberako puroguramu effumbiro ku Avento Media ku YouTube kwetuli nnyo osobola oteekamu Avento Media Production then nojja ng'ogoya puroguramu ez'enjawulo ne puroguramu effumbiro ng'eri mu ezo omulabi waffe atulamba tugenda kuba nga ate tuteekamu spices okwongera okuspicinga up ekintu kiki ekintu kino osoose n'oteekamu kajinja kaffe akatangawuzi kano nabagambye kalungi nnyo eri obuki omubiri tugenda teekamuko n'aka turmeric still oteekamu ekigero
oteekamu ekigero according to ebintu by'ofumba. Kati wano according to amakuroni gange gaweza 500 grams, ngenda kubanga nteekamu I'll call it a quarter teaspoon. Osobola n'oteekamuko ne kasinamoni. Nabagambye kasinamoni kano kalungi eri omubiri n'entambuza y'omusaayi. Nako osobola oteekamu katini ate nga kakuwa aroma ennungi. Omulabi waffe atulaba osobola n'okugattamu. Nagambye omuntu waddembe okozesa ingredients z'ayina mu ffumbiro lye kasita zibanga ali sure nti zimuyamba eri obulamu bwe. Kati wano tulinawo ne ingredient endala gye bayita soya sauce, era ekolebwa ddala okuva mu soya, naye eyambako okubanga eyongera okuwoomesa emmere, era nayo tugenda teekamuko. Osobola oteekamuko ekitundu ky'akajiiko okusinziira ku by'ofumba bwe byenkana. Kati tetugenda okukola wano, tugenda kubanga tuteekamu amazzi. Oyinza okwebuuza amazzi osobola oteekamu ebikopo 2 okusinziira ku makuroni g'ogenda okukola okufumba bwe genkana. Kati tugenda kufumba 500 grams zaffe, osobola oteekamu ebikopo 2 eby'amazzi. Omulabe waffe asobola okumbuuza ate nga bw'obadde osiika ingredients tosiisikiddeemu biri ebirala. Ebintu bino byonna bye tulaba wano bya mugaso eri obulamu, era teweetaaga bifumba nnyo kubanga obijjamu ky'oyagala kubanga kyandibadde kya mugaso okubanga ebintu bino byonna tubirya nga biri steamed. Kyova olaba tugenda biteekamu bitokotere wamu n'amakuroni nga tumaze ogateekamu n'akatungulu kaffe okusobola sigaza eri kali akawoowo ka bintu bino ate nga n'amakuroni gakola gawooma bulungi. Omulabi waffe owafulye bien nkyakwebaliza ddala ddala okubeera nga okyekuumidde ku puroguramu eno effumbiro ng'oli awo ku TV yo ewaka olunaku olwa Sande nga okutte remote yo oli kufulye bien olaba puroguramu effumbiro. Nkwebaza era nkwebaliza ddala, Mukama akuwe omukisa. Olunaku olwaliro tuli kuyiga okufumba breakfast ey'amangu mangu n'omugenyi waffe Georgia Ssemambo. Wali oliddeko ku breakfast ewooma. Leero kiri wano ku bien nga tuli ne guest waffe Georgia Ssemambo nga tuyigiriza okufumba emmere ey'amangu mangu egenda okugasa famire yaffe n'obulamu bwaffe. Ate nga byonna by the way abantu abamu tebamanyi kufumba macaroni. Abamu kumwe mukyalaaza n'oteekamu ebirungo n'osiika n'omala n'osavinga family. Naye leero waliwo different way, engeri ey'enjawulo gy'ogenda okulaba omugenyi waffe ono lwayo gy'atuyigiriza. Kati ng'omaze tugenda kubanga ate tuyiwamu amakuroni gaffe mu mazzi gaffe gano olwedde ge twakoze ge twataddemu. Vera
bwe tumala okuteekamu amakoloni gaffe kyekiddako tugenda galinda gatokotemuko katini oba gatandika okutokota olwo nno tweyongera okuteekamu bino ebirungo ebirala bitokoteremu kakaroti n'obutungulu then zino green pepper because we want that green color to still be on our macaroni tujja gateekamu wali ng'olwedde amakaroni gamaze okubanga gakabulamu amazzi y'ennyabo ekiseera kino tugenda kubeera nga tusalaasala obutungulu bwaffe bwe tugenda okuteeka mu mmere yaffe gye tuli okuteekateeka oba gye tuli okufumba chefu waffe obutungulu buno tulinamu fomati gye tubusalamu oba osobola okusalamu tusobola n'obusalamu eno fomati emu obamanyi nti mbusaze bubi twagala okujjukiza omulabi waffe nti ekigendo tuteekesaamu obutungulu buno saawa eno kuba twagala amakoloni gaffe gasigale ng'ogasaavinga nga mbutuufu akawoowo ako tekaweddemu ddaaka akatungulu ng'okalya n'okawulira enti nga mutuufu bw'oba ogaayo ekkoloni wulira nti akatungulu kakaroti nkawulira ka green pepper nkawulira abamuguffe akawoowo tukamaliramu walire nga mukusiika kya kwegamba abaneiba bonna n'obawuliza akawoowo nga ggwe ako omugaso gwonna ogumalidde mu baneiba kawulira nga ggwe tokakoze eki nga tokafunye ekituufu ye kakati tooteekamuko karotisi zaffe tugenda kuba nga tuziteekamu toyiwaamu lumulumu osobola okuyiwa ng'osaasaanya kwegamba n'oteekawo nga byofumba mu butuufu bikuwaati appetite n'akatungulu tusobola okateekerawo mu ssaawa eno bairawo amakoloni malungi galina ingredients era naddala ng'ofunye subira nti kati ensujju yaffe weeri erabika naye eyidde kuba terwawo omulabi waffe owasitulye bien nkwebaliza ddala okubeera nga okyefumidde ku puroguramu eno effumbiro nange omuweereza wonna ntuma enoolwa puroguramu eno ebeerayo buli sande okuva ssaawa 5 paka ssaawa 6 gagawunya bulungi gagawunya bulungi spices n'ebirungo byaffe bye tutaddemu oluvannyuma bye bireetera akawoowo ako tugenda kuba ate nga twongeramu n'akalala kwegamba geeyongere ddala okuba nga gasikiriza omuli gagawunya bulungi nnyo kituufu gawunya bulungi kituufu katiko kano ka green pepper ate kwongeramu kwegamba gabeera nga gawunyiza ddala bulungi nze no method bweti badde sigimanyi omulabi waffe owasirye bien nkwebaliza ddala okubeera nga okyali ku puroguramu eno effumbiro olunaku lwaliro tuyize engeri endala gye tusobola okufumbamu amakroni ate nga ogirabye honestly speaking yo nange mbadde sigimanyi era ngiyize olunaku olwaleero ndowooza naawe oyize ate oganyiddwa ogenda kugezaako
okufumba leero nga bwe tufumbye osobole okubeera nga naawe ofuna new method tobeera kweyeemu gyosigalako nogamanze bwenti bumanyi kansiteekingeko eno nedda osobola okukyusaamu n'okyusaamu ate naawe n'okola ki n'owulira essanyu ng'ofunyeyo ka new method amethod akapya ak'okufumbamu ebintu ebyenjawulo. Weebale nnyo atudira tuwummulamu tukoma. Era oyo naawe abalala okubeera ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Mu buufu obwo ekkanisa ey'ensi yonna eya Seventh Adventist Church yateekawo okuyiga Bayibuli okw'abakulu, the quarterly adult Sabbath school lesson, n'ekigendererwa eky'okukula n'okutuukirira mu kukkiriza. Okuzibwa kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. N'olwekyo lesson week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda eritajjulukuka, ngamba amateeka 10. Okuviira ddala munda oli muntu mulungi n'ebikolwa ku muntu kabikola ki? Biba automatic. Biba automatic kubanga obikola mu kwagala, obikola mu kusanyuka, obikola mu mirembe. Yogera ku biseera eby'enkomerero okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. Naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwe nti. Yes. Kati nensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri mangi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kyenjagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli weewali omugguukiriro ogwa boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki? N'olwekyo we kubanga obadde weebasije ekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno Sabiri paka saa 3 ez'akawungeezi nga twaniza Sabiti ku 3BN Uganda, Avento Productions ku YouTube, nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Saawa eno gye tutuuseeko saawa ya kugabula breakfast yaffe. Nga bwe nabagambye nti newankubadde nga breakfast yaffe egenda kubeera ng'eri simple, naye tulina okumakinga sure nti eri healthy. Toservinga kintu kimu. I've learned that it is always good for us. Kirungi okubanga omakinga sure nti ku breakfast yo olinako ka protein, olinako ka carbohydrates, olinako fats, olinako nuts, byonna era tugenda biteekako. Kati tugenda soka ne ovacado waffe ono. Ovacado ono alimu fats. So tugenda making sure nti fats zo zikoze eki? Wazifunye. Kubanga tusavinga ekyenkya kyaffe kino ekyomulembe. Omulabe waffe owa 3BN ndi musanyufu nnyo okubeera nga nkulaba ng'oli ku puroguramu eno effumbiro. Nkwebaza era nkyakwebaliza nnyo ddala. Bw'oba ng'omisinze puroguramu eno osobola okuddamu okugiraba ku Lwokubiri ku Tuesday ssaawa ze zimu ssaawa 6, ssaawa 5 paka ssaawa 6. N'olaba ku ngeri ez'enjawulo ze tuyigamu okufumba ebintu ebyenjawulo. Weebale nnyo, weebale ddala. Kati bwe mba sirina ovacado nkola ntya?
okola ki sina ovacado bw'oba tolina ovacado era musango obeera si musango kyekyo kye nagambye nti kyolina mu fumbiro kyokola kyokozesa naye omakinga sure nti at least amakroni togaservingirawo. At least you can do French beans, those are easy. You can do greens oyina okubeera okwetegeka yes osobola okukola greens osobola okuteekako ebintu ebyenjawulo sowaaniyo depending on what you You have want. yes kakati fe tutaddeko ovacado ono azirabe ensowera etuswaza making sure nti buli kimu kyokola okikolera mu clean ki environment. Obuyonjo kikulu kuba buli wotabeera muyonjo waka obulwadde bugenda kubeera nga tebuggwawa waka buli naku obeera mu ddwaliro olina infections olina biki so kya mugaso nnyo okubanga amaka gaffe mwe tubeera tugezaako okubeera abayonjo naddala mu mafumbiro gaffe bannange mukama atuyambe tusobole okubeera abaki abayonjo. Kati n'ekirala kye nagambye tosavinga kintu kiki kimu so tugenda kubanga ate tuteekako naki byenvu nga tuteekako kone kaki emenvu n'amenvu gali good, they are rich in vitamins ate ze weetaaga okubanga emmere eno gy'ogenda okulya ebeera ng'ekubibwa buki bulungi. Bannange n'ekirala kye tulina oyiga nga tusavinga emmere we should learn that art. omulabe waffe wafire bien omulabe waffe wafire bien nkwebaza nnyo okubeera ng'okyokomedde ku programu yaffe effumbiro wano ku tv eya 3ABN Uganda. Ekiseera kyekino ekyokusavinga era okukulaga ku ebyo bye tufumbye by'obadde olindirira. Kaakati nnyabo ki ekiddako ku sowaani yaffe nga tumaze oteekako nagambye tugenda oteekako fats nuts byonna twagala makinga sure nti byonna tubikola tubifunako buli kimu okiryanko on that morning breakfast. Waliwo seeds zino zo ziri very good baziyita sesame seeds abamu bazifumbira mu mmere naye kyandibadde kirungi n'ozirya nga teziyiseemu eyo hiti yes so kati tugenda zikwata tuzisprinkling ku mmere yaffe mpola mpola so that oli bw'aba ali azifiiringa tujja zisprinklinga ku ovacado kwokka. Mugareewo tugenda serving set. tugenda kusavinga emmere yaffe. Oh my god erina aroma ennungi ewunya bulungi. Chef amina twebaza mukama. Tugenda teekako ne ka pumpkin kaffe twagambye pumpkin is very good. Can hold for me.
essaawa eno omulabi waffe atulaba ndoza tulabye nti osaavinga n'ofuna ekyokulya nga totutte budde bungi ate nga kiri nutritious. Yes. Kwegamba wano woomalirawo ebyokulya bino buli kirungo oba okikoze eki oba okifunyeemu nga tete kitutte budde buwanvu nti weekwasa abamu beekwasa ne bagamba me I cannot prepare breakfast sisobola kukola breakfast kubanga nkeera ssaawa 11 ne bw'oba okeera ssaawa 11 zuukuka ssaawa bw'obanga ewakova ssaawa 11 zuukuka ssaawa 10:30 shawa bw'oba weebase nga bukyali kuma wonna woofumbira oteekeko ekyokulya mangu mangu osobole okugenda ku mulimu. Omulabi waffe owa Caribbean nkwebaziza ddala okubanga okyekumiddeko puroguramu Effumbiro. Ndowooza olaba bulungi bye tuteeseteese era nga kyekiseera okubeera nga tulya ku ebyo bye tuteeseteese tulabe bulungi oba biwooma oba tebiwooma. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe tukwebaza olw'ekyokulya kino, tukwebaza nti otuyigiriza engeri ki bwe tusobola okiteekateeka n'abalabi baffe era Mukama nga tugenda okiroozaako tukusaba obeere wamu naffe. Abali eyo abandi egombye ng'okuyaayana kwabwe kwandibadde okubanga nabo bateekateeka. Mukama tusaba obawo obwongo obusobola okuteekateeka ekyokulya ekisikiriza omuli okubanga akirya ate era obagabirire ne mu nfuna zaabwe okubanga bafuna ssente ezibigula. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nawe leero njagala otesitingeko ku byofumbi tufena tutesitinge babiri. Amiina. My God. Kati tuliddeko ku gundi yaffe eno. Natsi. Tulieko. Kansoke nyongere ku makuroni. Amakuroni gawoomye. Bagamba omufumbi tatera kuwulira buwoomi naye mpulira nga buwoomi bungi buyitirivu wano. Kanjeko ne kukaddete kaffe kamu. Omulabi waffe enkwebaliza ddala okubeera nga weekomedde ku puroguramu eno ey'Effumbiro paka lwewedde. Kusaba Mukama akuwa omukisa ate bye tuyiza nabo bigezeeko ewaka. Oleme just kukoma wano ku puroguramu okubiraba naawe bigezeeko ewaka. Mbeebaza mwenna okubeera nga mutulaba ate nga mwekomera ku puroguramu eno ne puroguramu zaffe endala zonna ezibeera ku Caribbean TV. Mukama bawa omukisa mweraba.